The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Akawugeza akalungi gumunanga twekumiddeko program The Voltage jogenda maaso n'okuba ng'olaba nze omubejjeri we Lilian okuba ng'ate njikutuusaako naye ng'ate mu studios situddemu bw'omu ndimu ne mwami Otebe Robert Prince Totoman yaviira ddala mu kibiina ekya National Resistance Movement so ng'ate mwami Mayanja Robert Wels naye waali yaviira ddala mu kibiina ekya Forum for Democratic Change. Tugenda kuba nga twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zigenda mu maaso wano mu ggwanga erya Uganda. Mwami Kekaseera Ismail tasobodde kuba nga atwegattako munnange kiyego ekyamulumbye naye ate tasobodde kuba nga atereera mu bwangu so natasobola kuba nga atwegattako oba oliawo ajja kusobola okutwegattako olundi. Olunaku olwaleero tugenda kubanga munnange tukuba ttooki ate mu nsonga ez'enjawulo bwe twogerera okwekalakasa kw'abasawo munnange kukyagendera ddala mu maaso munnange bano n'ensonga ze boogera ku nsonga za misaala ensonga za allowances zaabwe munnange nti tebannaba kubanga bazifuna bamaze akabanga akawerako ng'ate munnange tebasasulwa ate nga munaye balina obuvunaanyizibwa bungi nnyo. Bwe tuvaavo awo tugenda kwogera ku nsonga y'ebyokwerinda wano mu ggwanga olunaku olwaleero waliwo omuyindi akubiddwa amasasi ku Raja Chambers Parliamentary Avenue nga kigambibwa nti amukubye munnange abadde musirikale nga ono episi Wabwire Ivan era ng'ono n'omunnange akyaliira ku nsiko bagenda maaso n'okuba nga bamunoonya so ebyo byonna tugenda kuba nga tubyogerako nsonga y'ebyokwerinda wano mu ggwanga munnange wiiki eno yebadde emboozi ku mimwa gya bannayuganda abamu bali mu kutya abamu bali mu bweraliikirivu ku ngeri ate enzita eno ey'emmundu gyezzeemu ate munnange okwesolosa wano mu ggwanga erya Uganda. Tuli butereevu ku peji zaffe The Alternative Uganda awamu ne Digitalk TV ku Facebook ate munnange kusobola okuba nga otufunira naye awo wennyini wenjagalira n'okwetonda munnange tutandise kikeerezi olw'engeri emu oba endala etatusobozesa kutandikirawo naye wetulinya okuba nga tukuweereza bwe bunaatukira essaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero nga bingi nnyo by'otegedde. Abakulu benene mu studios kabasooke batulamuseeko then ate tutambulira awo ne programu yaffe y'olunaku olwaleero. Mwemanja ntandikiddewo lamusa kuba tulaba wabatulaba ku voltage yakawungeezi olwaleero mbalamusiza nnyo ne mbeebaza emirimu mwebali abakola ku mirimu mwebali nnyo mwebalire ddala era njagala okwebaza abakyala batukuumira abaana ebiseera ebisinga ndowooza tweyiwa nnyo mu byobufuzi ne tutakkiriza nti abantu abo bakola omulimu munene era department bwe bateteeredde Mayanja siyinza kutuula ku show eno so njagadde olwaleero okwebazaako ak'ensusso abatukuumira abaana nga tuli mu struggle nze simanyi kola nviri mu budde simanyi gula bugwe bwa Valentine nakatudde n'atuula ate okulaba nti nze nsobola otambula so mbeebaza nnyo njagala okusaasirako abantu bwe butabika muganda wange Lutwama Kenneth yafiiriddwa ndowooza sister abo abantu bazze bafaafaamuko omwo ate era njagala osanyukira wamu ne mukadde waffe Kenneth Lukundo ndowooza agenda mufumba obutukuvu enkya tusanyukira wamu nammwe ne twebaza n'abakozi ba technical staff ba Digitalk olw'okukola byonna bye mukola okulaba nti platform eno efuuka kati kyetuuse nkulayirira Digitalk eri ku speed ya kika kya waggulu neyanziza okutukyaza ssebo tweyanziza mwami Mayanja webali nnyo okubanga otwegaseeko kakati mwami Otebe naye katulamuseeko then tutandikirawo wennyini kulaba entakera mbalamusizaako nembeebaza emirimu gye mukola abavuddeyo dda era tubakulisaayo ate namwe abakola ekiro mukama ababeere musobole okuba nga mufuna ejjamba bannamakindye mbalamusizaako mwenna mwebali okubeerayo tiimu Prince mwebale bena bana bye mukola kantwale omukisa guno nga nsiza wano ku Digitalk okutegeeza bannamakindye nti olunaku lw'enkya empaka z'ebika by'Abaganda bijja kuba bitandika
wankulukuku. Olunaku lw'enkya tulinayo tiketi ng'ofiisi yange mayor to be. Tulinayo tiketi era n'abasabidde enkya bajje essaawa 2 tuzibawe oba osobola okutuukira ku MP2B Nkoowu Kyaguba Katongole naye tiketi azirina tugende tubugiriza omutanda tulabe nga ate ndi mwatunze Mpagira Nkima. Mpagira Nkima oli wa Nkima ate kati nze ndi mulangira otyo ate kakati ab'Enkima omanyi tebakola ki tebavunamira kabaka mu Buganda kati oba oliawo nti bagezaako okutuliraana babalangira kakati sijja kuwagira bali naye ate tukunga buli omu akola ki ajje tuvugirize omutanda. Nebaza management okulaba nti etwa guno omwaganya nebaza ne panelist munange mukulu Mayanja badde owesibidde oli nogaa tujja kujja nogaa kujje webali nnyo kwagala show yaffe eno kuba mu butuufu oba oliawo singa omu kufaabulako era wabira akakola ki akabulabulamu musonyi okutuuka ekikeerezi naye nga womanyi nti tukwata wano nawali oba kino kikubanja kiri naye ate ng'olina okujja ku voltage ate program esobole okukola ki esobole okutambula. Abafunye ebizibu bya tubasaasira nga bw'ogamba nti waliwo omuntu omulala akubiddwa amasasi awo ku Parliamentary Avenue waliwo sikafe badde omu nalugulamu obulamu tusaasira famire y'omugenzi oyo papa muta Bandiri Samson Kidate just nalikwata bulungi ba Otaman Bandiri muyindi so tusaasira famire ye era twagala ndoza ba Buddha basinza gundi Buddha abagumye so tubagaliza she nungi kigadde nze Otebe Robert Prince totomano kuve Makindi. Weewaawo tusanyusa okubanga otwegaseeko ndooza atugenda kuba tutandika okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naye weekend ebaddemu ebintu bingi nnyo oba oliawo bye tutagenda kubanga tukoonako kimu ku kimu so mu ddakiika ng'emu 2 mwami Mayanja summing up oba summarizing a week nga bw'ogirabye. Na week tebaddemu nnyo highlight nkulu osinga incident ya Minister wa Labour Duleva we yavuddeyo n'atubuulira emboozi netuleka nga tuwuniikiridde nze ndowooza issue ebaddemu enkulu ennyo ebirala tebyatiikiridde mpozi n'okufa kwani okuziikwa kwa Ichuli naye okuziika kwa Ichuli kwa overshadowing ate story ya minister kubanga Ichuli amaloboozi bamaze ne bagata nti yalabulwa era naye ambaze ebbanga ddene ng'agamba nti kimanyi mujja kunzita so kyobalaba nze sitekinze recognition omuyindi akubiddwa eno kati gye bayita new normal state yavaawo amateeka gavaawo economy nzibu nnyo kakati buli eyesobola ebintu ajja bikola nga bwakoze eki kyekifaananyi kye tusobola okuconcludingako kuno kubanga ekisooka tewaliwo agent of state esobola kutuwa answer ematiza buli muntu yenna alabika nti ali briefed tewaliwo muntu ayinza kuyimirira n'agamba kino kyatandika bwe kiti kyagenze wano tukikutte bwe tuti they are only promising to do something okiwulira now you wonder bulijjo because nakugamba nti nja kugezaako nnyo okulaga abantu abasibye President Museveni mu buyinza nti bebalabe b'ennamba emu era tebamwagala nti kati Museveni yalinga yeeyagala nti naleeta emirembe era yavuba nnyo abakulembeze abaasooka nti balemererwa okontrolinga emmundu mu kibuga neze Karamoja kati Karamoja waliyo ebyayo besaagala kuddamu kuba tubyogeddeko ebbanga ddene naye ne mu kibuga zino nno ze zimu ku nsonga ez'amaamu za Waswalole ku buyinza mu myezi ndowooza ng'ebiri era nabo nonna aba Paulo Muwange issue namba emu he has failed to control the guns in the city he has failed to control castle rustling in Karamoja akiwulira so bino byonna bijja lwaki nti when you overstay President Museveni yali mutuufu yali akwata obuyinza aga the problem of Africa is a leader
yeremeza mu buyinza n'afuuka nga ye alpha and omega era nga ye galanta wa destiny y'abantu ba Uganda gye baagala okulaga. Museveni yajja alogota na bya barter trade. Kati tuli mu digital currency. Tuli mu online trading. Yajjanga tujja kulima kasooli tumutwale Tanzania batuwe ka soya peas oba cow peas. Kati yetwavuddeyo systems ziri highly defined. Naye the leadership is a stone age leadership. So tewakyali control. President Museveni mukadde ate Nkoowu. Era yensonga lwaki nti muwozi akola byakola nga bya bumenyi bw'amateeka, but Museveni is too old even to reprimand him. Oyo siye Museveni yakwata tumukunde n'amukuba munda. Yasiba sejusa mu nsiko si oyo gwe tulaba kati. Anyway ono yettiba habulwa. So nze kati sikyalina gwe mbuza security yange because mundu mu kibuga ziringa nga kalaamu. Tulina bala disi bameka. Kampala eka aba Kampala wakse tulina bala disi bameka. Ala disi ine mundu meka. Omusirikale akumala disi afuna omusala gwa sente meka. Omusirikale oyo wajja agula ebintu gw'obigulawa. Abaana be basomerawa, ababo basomerawa. Kati gwe n'osuubira mbu yajja kukuuma nga bwe muvuga zimpenko nyine kawundo, obwana bwamwe butambula amagulu gali mu ddinisa butwala ku ssomero, obubwabuteeka buna ku boda n'abutwala naye akuuma gwe. So ebyo bye tuzenga tugamba abantu nti kino tekiri sustainable. Aga Katonda mu ggulu kigenda kuyiika. Omupiira guli eri baganda baffe ba Robert wamu ne President Museveni. Naye kimalamu amaanyi nti ate ba Robert abato abalina exposure yandibadde esinga ku y'aba Nansiko ate begayirira omusajja w'emyaka 87 tukwegayiridde tova ku main. Newankubadde nga gye tulaga teri kiriyo secure, the future is insecure. Naye gwe tova ku ki? Because kiki kati kye tugamba mbu ekyo kwe tuba tugumira kwe tuba tuzimbira obwa Uganda n'ensi bwaffe tewakyali. Buli kintu kiri upside down kyobala ne Katonga yekyanze and it's what is coming. There's a lot which is coming. So nze ndowooza nti debate ku security kati eri personal. Wekolere ku security ebyo muddawo mbu we have Uganda police, we have what? They are not in control. Muntu najja nakuba omuntu amasasi namala n'atulimba mbwe kimukubya amasasi musaala okitegeera kwegamba nti abatemu bali sophisticated bamala okola omusango batuyiza ne mu luzungu bakita false lead batuterawo ekibozibozi kwe tuba tumalira ebiseera emboozi eyaddala nti bano banyaga omusimbi mu kuteekeko olunaku lwa lebadde ebusoga eyo nekola ki nefiireeyo naye nakizeemu buli jjajja bwakaddiwa osobola n'omuwandiikisa ekiraamo nga tamanyi mga jjajja nze gwobaowa obusika n'ettaka liri ebulemezi nalyo because mukadde takyakola ki. President Museveni is uninterested. He doesn't care about the future. He wants to retire. Naye bamusibyewo. Let us suffer the consequences of abalowooza nti Uganda egenda kuzimbibwa President Museveni era bw'alivaawo eggwanga ligenda kuggalawo. Mayanja ngenda kuba nkomawo gy'oli nga tukutandikidde ddala okubaganya ebirowoozo ku nsonga y'ebyokwerinda. Mwami Otebe nzezeewo mu bufunze tuyite mu wiiki. Mu wiiki wadde amawulire nti amataba enkuba etonye nyingi n'essuuka oboolyawo yandikomye bw'otunuulira nti twasooka kubiwulira Rwanda ne Congo mainly Congo bad affected nnyo abantu bafudde olw'amataba okubasalako family nyingi zibadde displaced n'abantu ne bafa. Tutwala nga tukyakabira abagunda ab'e Congo ne Uganda wano Katonga n'akola ki n'agwamu kati amazzi ne gasala era kati kizibu nnyo okukola ki okutwavulinga ng'ogenda mu gundi mu Western olw'amataba ng'okozeseza baluyisa empigi nenotukanovirako ate ng'olaba nti transport olaba nti muyitirivu nnyo okusinziira ku gundi eno kuba oba otutegundi longest route ku diversions ezo. So ekyamataba kibadde nnyo mu mawulire kwanalaba yino lwawo ngamba oluguudo erugadde kati oluusi singa bagala oluguudo ebiba ebituba tufiirwa bingi nti gundi ebyamaguzi ebitraveling crossing gundi board eyo nga bwegenda biba bikoze ki biba tebikyasala
neba bisaze nga biseeri ojja kusanga nti waliyo losses ezisobola okwikalinga bagunda abasuubuzi. So nabadde ndaba ng'olaba nti emmotoka zonna zipakinze ate bwe zipakisa batambuza bigere ate amazzi gabalumba eno gye bali, so nga kiri nnyo gundi deadly. Actually leero bwe mbadde ndaba balaze nti oluguudo like lwatiseemu wakati. Yes, lwatiseemu lwabomose ne lugwamu kati nga olaba tewakyali solution ewali okukola ki okulugala obugazi naye nalabeko indrawo ng'etadde ku mukutu bakola obutawula okulaba nga bakola ki kuba at least oluguudo eri shortest kubanga tutuuka wa mbalala bwa paka ku boda. So ino batenda kutula butuuzi bayingine balina okukola ki at least baba nga bebake gundi sawa nga 5 bebakeyo sawa emu yokka babenga oluguudo bakola ki nga balutereeza ebyamaguzi bitambula oba oliawo n'abaki n'abantu. Poza ekyala ndowooza bwe tuba tugezeko across the borders wabaddeyo okusiriikirizamuko mu kulwana n'okwekalakaasa wano e Kenya na wano gundi e Sudan waliyo gunda bagezaako okulaba nga bakola ki boogerezeganya okulaba gye batuuka ku nzikaanya bakole ki bateride n'embala nalabye nga waliwo LC5 ndowooza yawanjagidde gavumenti nti abantu ali bakola South Sudan babaliire gundi ensimbi zaabwe zayononekera eyo biki abadde ndaba nga basaba sali musale. So ensonga eyo ebenga ekwatibwa bulungi abantu ate basobole okukola ki okuba nga bakola ki. Then kyapozi mu byobufuzi waliwo okwekalakaasa kwali kuteekateekeddwa abanafu opposition sanye bane manje yakirimu oba nedda mu makati awo oza balina okubeerawo ku Mande nga munaana awo nesimanyi oba byakomawa abantu bano bali bagambe n'abasuubuzi bonna babeegatteko naye twalaba Kasita yavaayo negamba ye n'ebyegaana gamba ffe tetuli muki tetuli mu kwekalakaasa okwo kemuli abakola ki abanaffe kwe bali mu kulanga mu mawulire. So naye nga n'abasuubuzi bali balinayo gundi yaabwe nga bagala kwekalakaasa, so bano bali bamanyi nti bano bagenda kubeegattako mu bwangu babenga ekyo kyabwe kikola kituukirira naye saalaba ekyagenda mu maaso. So sometimes ngamba abantu bano nti oluse ebintu biba birungi naye nga gye mu coordinatingamu oluse ekola ki ate oba baleetera abantu okukola ki okubajjamu obwesige. So muteekateeka mubisazaamu olaga amaze sibimanyi ono bwe bityo. Epoza ekirala waliwo omuliro guli mu FDC manji atagala gwogerako naye leero kanfuuke gundi kanfuuke Father Musabo ningizeeyoko waliwo omuliro guli mu FDC omwo bakuba tebagala nnyo gutulaga naye nga gugenda mu maaso anyini muze era ndowooza with the time nga muliro guno guli ku ki omuliro guno waliwo gundi waliwo okuvuganya waliwo enkambi ya Nandala Mafaabi sekutale geno ndowooza then ne wabeera ne side ya Mukulu Besigye amanyi ndoza bateekateko okulonda mu structure zaabwe kati waliwo team Nandala Mafaabi waliwo n'abagamba nti Nandala Mafaabi ennaku zino akola ki nti Nandala Mafaabi yali yebaka saa 8 nga yebaka Mbaale naye ku ssaawa 4 aba azuukuse na travelling mpaka mu State House Entebbe ne yebaka essaawa endala 4 kati bagamba nti eri abagenze kukolayo ki era bagamba waliwo n'omusimbi gwe yafuna bilioni 27 mu campaign kati nawako Besigye ebisatu bijagala tojja zimba simanyi gye ziva kati bamugamba jangu za accounting refu wazijjawa kati musajja watali awo so setemanyo ba malisi nga wali byabufuzi nemanya ndoza nga shegwa ajja tubulya yagwa side ki ululi yafuna ko mawulire nabyeganda lagazo banna meeting abadde njagala tutandika okubaganya ebirozo kumulamo naye kati ninyo bino bimanyiko ndi musanyufu byansusso Otebe bw'aba afuna obudde n'ategeera ebifa munda mu FDC kabonero kalungi eri demokrasiya wabula ekinyumidde nti bwatunula bwati mu FDC alaba empologoma alaba geye n'alaba omuliro olw'ensonga nti babuwe gyava bino tebiriyo chairman wabwe tavuganyizibwa bwe yakikwata lwakola kikati sebo mwami Otebe kituufu nnyo Forum for Democratic Change olwokuba nti yefeba nsulo ya demokrasiya mu Uganda ffe kyakulabirako kya demokrasi mu Uganda oluvannyuma lwa myaka 5 tuba ne exercise ekibiina tukizaayo mu bantu ne twongera okubabuulira visions zaffe ne tubasaba abakulembeze era ne tusaba abeegatta ku vision eyo tetwasobola kikola wali nga tugenda mu kalwa around 20 was it supposed to be 2019 around there olw'ensonga nti fennange ggwanga twalina olutalo lwa COVID. However olwokuba nti mu Uganda democracy
akyali wantiisa kati Otebe tomulira nti asaba bwa meya naye namala awuliramu ne Mayanja natimbi nabaddeyo n'olukiiko lw'abantu 13 nenjogera ku kigambo ky'obwa meya walayi taddamu kumbuuza because wano mu Uganda kali kyeri nti akuvuganya mulabewo kuba ku mutwe yita poliisi babano batudde mwami Otebe ekituufu Dr. Besigye aina additive gyateeka mu demokrasia tomukulembeze ojja noweereza novaawo ate nosigala ng'oweereza newankubadde nga tolina ki portfolio. For your information, Kizza Besigye is Secretary for Mobilization Rukungiri District. Ochegedde. Naye is also the founding president. Era fe waffe yasinga ekitiibwa. Emirimu gye ne sacrifices ze yensonga lwaki tulina ekibiina kye bayita Forum for Democratic Change. But of course mulimu input y'abantu abalala bangi nnyo. Then two, ewaffe contestation ebeera ku idea. Okoze bulungi ensonga nyingi nnyo eziri at play but gonokodde ya sente kuba yakoledde amawulire kakati ffe tukkiriza ti olw'okuba enjala etuluma nnyo si buli byoleeta mbu tumala galya no bwe tuliiramu omuziro gwaffe okitegedde. So there are members who believe that the Secretary General ayina gye yagenze mu lusiramba giyitayo mu astagafula nakola ekibi ekirisakiririgo because tetusobola kuteesa nga bw'oli Abamerika aga tebateesa na mutuju bakuba mukube ffe tetuteesa na mubbi tutuga mutuge. So byakatandika naye nze issue ebaddeyo enkulu we are demanding for electoral roadmap. In fact amaloboozi agasingamu obungi ours is that constitution yaffe etandise okusembererwa eriyo abatandise ogisongamu obuwaayiro nabo baagala gikola ki gikyusa ne bw'otunulira proposals zaabwe si tezijjaayo spirit eri ku bazimbibwa FDC ziri so personal. Omuntu obeere naga nti njagala constitution mugikyusa muga nti anaabeeranga mu kifo kino ye Mayanja Robert. Ekyokubiri abantu bacontestinga powers za organs endala bagala power concentrating ku office ya Secretary General to the extent nti alina n'obuyinza okujja n'asapinga powers ez'oku district. So eyo ye debate enkulu ekya sente kinyumidde nti gwe kyowulidde naye debate ddala eri serious yeyo of course Besigye Besigye ali mutuukirivu olaba mwamuteekako ogw'okuleepinga omukozi we ne mugamba mulwadde wa sirimu Katonda n'amutuwangaliza okubaswaza na kino tekijja kutusuula. Weewaawo ensonga tomanya tujja gyogerako sabbiiti ejja twongere okugiramu naye bakyamalayo akantu akatono nti waliyo gundi constitutional reforms ezigenda mu maaso lumanja atugerako mabega keraga lwaki ziri nnyo mu nkukutu I don't know kwa nawuddeko ne leader of opposition wekitiibwa Mathias Mpuuga agamba nabo bali mu kuteekateeka ebyayo babire tebabikube ku meeza. So I don't know simanyi biri nnyo mu nkukutu ate nga ndoza bandi badde bakita at least ne badda wasina bakunganya ebirowoozo mu bantu. Ensonga eno bwe mbaserabidde nti yali yakusooka kwangizibwa mu cabinet then endowooza eryokobedde mu parliament cabinet era babijjawo era balina okubijjenda mu bantu. Of course bekirina okuba nti bigende mu cabinet batwale mu parliament ate tulina okuba nga tukiwulira ku ground tube nga tubibula side ne side. Weewaawo awo nyini wenjagala tutandikire tugenda kutandikira ku nsonga ya byakwerinda wano mu ggwanga Uganda. Mwami Mayanja agenze n'akyogerako wali mu ntandikwa n'agamba nti kati ye new normal oba ye new normal kati mwe tutambulira bamasasi ne tudda ku birala. Mwami Otebe njagadde ntandikire wo bw'oba otunuulidde embeera nga bwe tuyimiridde mu byokwerinda by'eggwanga should we say kati tetuli safe because ekyolwaleero oba oliawo kyennyamiza nti ate abadde mu kikolwa kino ekyokuba omukulu omutamu banders abadde musirikale betuyita bakuumaddembe era buli wagwawo obuzibu bwonna tusooka kuddukira wabakulu abo. So should we send kati tetukyali safe because betwalisuubidde ate okubanga batukuuma ate munnange embeera ate kati gyekyukidde be bali mu bikolwa bino. Amanyi nseseemu awo kati namanye ebibisekerwa manja kyayogedde gavumenti bano otambula tewali musanze tegwe parliament osanze waggale byagagenda naye nga si kituufu aliya nkyogeddeko nti ebyokwerinda mu ggwanga nti oba biri mu kati y'abaga. Omanyi omuntu okuluma embwa gaba mawulire n'ate embwa weeruma omuntu it is usual embwa yamulumye oba tugende mugembe gundi rabies kati ekiri mu ggwanga of course tufunyewo incidents ezibadde zidiringana
ya minister engola ne bodyguard we tubaddewo ne ya mukulu isima vloga ndio ampa masasi ate tubali tuli awo wali tubali tugera ku babiri bukoba basatu ate leo sound zibaddenga musango bakumacha misana kumacha etula ne incident ate yabadde ya masasi naye zembale saba kusaba na Uganda omanyi nti ekintu ekiba kiguddewo tuleme nnyo okukisaasanya okukijja ku level tufuke nti oba nti ebitongole ebikumaddembe byonna kati oba bijuddemu emize emikyamu nga bwe gityo kuba oli awo twane government first of all tuyina bapolisi bameka mu Uganda tuyina bannamagye bameka mu Uganda singa tugamba nti ebitongole ebyo kati bikyakuuma ddembe oba oli awandiga nti buli mupoliisi lunaku yandibadde atta abantu bwe bati buli mujaasi yandibadde atta abantu bwe bati naye nga si bwe kiri wabula nti nga bwe ngamba bulijjo nti omuntu sekinomu singa asibuka empisa tekitegeeza nti liya ne family yamwe yonna muli basibufu b'empisa si bwe kiri wabula tuddayo ne tukola ki ne tugamba nti munnafuna empisa lwaki ziwuuse ne tukola ki ne tukirongoosa kati oluusi tutunulira gundi one on one empisa z'omuntu kwasinga otunulira oyo omwami gwe bakubye amasasi jaze jjo kukumanelendo ono n'amugamba soko mbaliyemu ku bitabo manya sente z'omanja ziremeka banki esobole benge kiliyaringa kati ne bakomawo leero ng'alaba ndoze sente nyingi manya olusi ne bamanelenda bano olusi nabo bakola ki balina engeri gye badumbulamu ebintu olusi balina guni kusasudde biki ate bagamba manelendo oyo awula ne babaka ba parliament awo so ndowooza baya badde mantono babaka ba parliament asuubira okuba nti bagenda funa milioni 2 amukyajinge haire kati sira twagenza okudda nga bambanya milioni 2.13 kati ngalaba esente zo mpitirivu abali mu negatives ndowooza ne batandika ku exchange ebigamba awo temba n'erinnya nekola ki ngambi bwambu yasasena kuba cameras yezo zenyini ezaawo nakola ki naye sometimes nze oluusi mbagamba wano nti omuntu nga ayina emmundu sometimes oyanguwa okuritweetinga ku muntu oyo nogamba bannaye emmundu for sure si yakuseka oba bakikoze intentional oba tebakigenderedde naye kati baba tebajja abusinze yes because kigenda kuleetera abantu abamuntu yakasita akwate emmundu asobola okukola kyonna kyayagala ati kyengamba kikino because kati bwogamba nti buli ayina emmundu mutye nali nvaluweero okuziika nentuka mu Kampala zalinga saa 8 kati nawe nayita nengwa mu bavubuka abayaayi balinga 9 kati ne bansalako nga gyogera ennaku zino omu nagamba ono chairman tumuleke era nali manyi mpedde kati nali ntambula bwe nti mita zinga 15 nensanga ekibinja ky'abasirikale bannamagye n'abapoliisi ne bamulisaamu toki nenga mukama kati nakiyonkoze mponye bali badde bamanyi kati bano bamulisa Kekaseera bamaze kati nenyimira ne batambula nga bajja jendi kati nga bamanyi nti nze omu ku bali bebaza okukola ki okukwata bali benaso okulaba kati ne bambuuza ovaawa badde nali vice chairperson mu zone yange anembanyula bulungi nebagamba maze ndi leader wano naye situfu ntambudde kiro nemva na wano bwenti ne bangamba okutuka nti kituufu katukolekere paka ewo so ne bamperekera nenzikonkola ne banzigulirawo nenyingira bulungi naye oluusi nandigaba bateekawo resistance mukubye mutoki mu maaso kati sikyalaba tubeere mu sikafu eyo oba oli awo nti tomanyi omuntu gye yazaalibwa ayina emmundu esaawa eyo asobola okukuba amasasi at the end of the day ne tuba tunoonyereza omuntu amateeka gamuvunaanye ofudde tewali kintu kigula bulamu kabe gold oba kitegeera so ntunulira gundi eno ebadde argument badde wakati wono omwami nani ne gundi bino osobola okubyogera manya nabigamba taawo no byagala si biki of course waliwo professionalism yetulina okugoberera naye twerabidde nti omuntu okumuteekamu professionalism oyina emize egyo gy'olina gy'ova nagyo ewaka waliwo omuteeranyimizi nagamba munaaye nze nasenga wange mukazi mukulu katalina n'abazzukulu naye waba akomyewo waka tujjawo obuntu ne tubutereka ajja n'emitwalo 10 ng'akoze ya mitwalo 10 sabuuni sukaali biki naye mwana wattu waba agenda asobola n'okubba ekitole kya sabuuni kya nusu 2 naye nga muntu mukulu naye we n'aleemu
wa FDC kakati nekola kine nabitwala kati ogoguba muze yangamba weye busoga ogoguba muze kati yakula bamutendeka obufumbo bakola oli yalanyiza nti sengawe so bamutendeka obufumbo omukyala nga balina okubeera nenasigala mu engalo ezokola ki so ne mu forces mwebali era nosanga abamu bakosize emundu bageze ne babba ne bageze ne bakola ki so ndowooza ekyo tekitegeeza nti eggwanga liri mu katyabaga teriri mu byakwerinda bannayinza kino kibabuulira singa eggwanga lituuka kuba nti terinaamu abakwerinda batabuse nabona tetubeerawo for sure teri asalaawo nga gunde amagye gatabuse poliisi ekoze eki etabuse tesobola kusala naye zino ebino ebiriwo era kyemmanyi zino institution tezitudde zijja kisalira amagezi zikola kiwaliwo omu yagamba nti nedda ababodaboda bagende babakebera obwongo naye n'abapoliisi bagende bakole ki babakebera emitwe after a certain time oluusi bano abantu nabo babeera exhausted ku mirimu gyabwe nga bakoze nnyo ate bo batunulira kyebweru kyokka waliwo kagundi ka close akali mu gundi oba ogenda okukolera Somalia oba wawa bw'okomawo balina okumuza for 6 months ate ne bakansolinga for those 6 months ate nga tokola okuza mu environment yo nti kati eriwo wabadde olumba mu ki adui mutujju ne kati wano liri mu bantu tewali gundi tewali lutalo wano so behave like abantu waliwo meeting gye twabaddemu awo nabaddemu banafu abanuupu ne banange ne bampita manyi mikwano gyage wano mu Makindi naye Lord Councillor ba Authority Councillor n'ayogera yabadde omugenyi omukulu nagamba maze mune nyambadde nga mu abavubuka kasaba nga meeting y'abavubuka nange nyambadde nga ki nyambadde nga mmwe so nga balina okuba counselinga so sometimes in the forces but tezikikola zandibadde zikola ki zikikola kwana udde ku gundi ku private sabit bagamba yaliko ne Somalia nakomawo nate bamuteka butesi ku duty in fact bamutwala okusoma ejinja uyavaawo ne bamudeployinga so ndowooza tulina okutunulira gundi zino nti yaliko ku nkambi y'abakuumi ba Captain Mike Mukula yes n'avaayo nti ne bamuzza mu training nagenda mu training bw'avaayo kwe kugenda ewa minister naye nga mbadde nga mati yagendako ne Somalia n'abeerayo n'akomawo naye tebamuwa gundi eyo 6 month leave nga bamukansolinga so ekyo weziba nga bwe kiri institutions zirina okukikyekinga tumalewo netemu erikolebwa abasirikale kuba sometimes kirukunganya awkward nti musirikale mwenyini yakikoze bw'aba mutujju aba trained to do that kati gwe nokola kyo kutugumbula from the word butujju nabe president bwe yabadde mu kukungubaga sitire kololo yakonye ku nsonga eyo yes na questioning abannamagye kuba nti balemeddwa okuhandlinga obumulumulu obuli mu bo buleta n'abantu nga private sabit okubanga bakola ekikolwa nga kyeyakola yes president yabadde ayogera nakikoonako nti kati nga ku kyemisaala allowances nagamba abasirikale bano kituufu yakkiza nti bafuna ssente entono naye era nemmanja wano adde akikoonako nenewunya mayanja omusajja omuyivu omusirikale tagenda kufuna kyekimu ne idi omusala gwe gumu kyadde nga tugenda mu katale kekamu that one is mu nsi yonna tekiriiyo nti we are all equal but tufuna ne professionals ez'enjawulo mulimu ne scale za salary government zekola ki zeteekateeka mu public service nti kati gwe liryani olina okufuna emitwalo 10 kusinza ku professional ne kugundiyo era otunulira nti abasawo bekalakasa bagamba ffe mutuwe bwezi million 5 then ffe tuwe 2 kitundu so tetugenda kwenkanankana nti buli omu afune minisita afuna million 10 nawe ofune million 10 at the end of that day kyemanyi buli ayingira mu profession yaba amanyiza agenda okukola ki but don't you think engeri bano mwami Otebe kati ninyo don't you think nti abantu bana okusinzira nti kati bano bakwata emmundu beetaaga at least omusaala gwabwe guberenga gutegeerekekamuko because bweyekyawasawo yona kyakutte kyakozesa Lilian olwayo tuli wano ekintu ky'omusaala buli omu agala kumwongeza omusaala buli omu waali nesokedde mabega buli omu wetunamu okutuwomu omusaala sente weziri ate ekyokubiri tuleme kulowoozesa nti buli institutions kati olwaliro nti buli omu ademandinga musaala singa bwe kibadde ndowooza singa babaddeyo mutiny mu magye oba strike mu magye kati tuli contented ku kigenda mu maaso kuba tusobola kumusitopinga by the way kuba nti life we demandinga you cannot stop it so kino kirimu just
obuntu obutono president yagambye bulungi nagamba bannamagye era oyingira mu magye ng'okimanyi buli kimu oli catered for emmere tugikuwa owokusula tukuwaawo sente ze tukuwa entonotono za cateringa family yo naye nti kati bw'otunuulira mwami Otebe the cost of living right now yes sigamba nti ono bagenda musalirako ku bbeeyi y'ebintu olw'ensonga nti afuna omusaala guno bwe guti ne bwe guti nti era ffenna bwe tunaagenda mu katale kiro ya sukaali bwe neeba ku 15,000 tebajja kugamba nti gwe munnange ofuna omusaala mutono nnyo katugikuweere ku 2,000 kati oyagala ffenna tufune emisaala nga gye gimu ekitasoboka tu mbadde nkyakugira ku bakumadembe era siti tukimanyi bulu kiri mu pipeline abakumadembe bonna babasuubiza okubongeza emisaala ku financial ekola ki ku financial eddako wala tuli mu finalizing financial year tugenda mu June 30 sebe ekola ki era mulimu abakozi bagenda okukola ki okwongeza omusala mu phases eggwanga teligenda kuvaayo nti buli omu okuva ku basomesa paka kuba idi bakawo baani tubawe ssente mulundi gumu tekisoboka kirenga wona agamba nti kansabe entene enjeru empa amataga black tekisoboka so abamu tulina okugumiikiriza ne tutugamba tukole services bw'obanga at least nti gw'olina w'olina nti bakwemere bakwaki bakene okusula nga bagambye bagenda kwongeza ssente financial eddako tubeere patient ko wadde osobola okuguma 10 years back ate bakusula ti next year bagenda kwongera ki akasente wadde ku mitwalo 45 ogenda ku million 2 at least tutuuke baleme kwa deno lekokole ki olwokoveeyo gambe nti bannaye tulinze ekikola ki ekimala n'obuzibu obuliwo neba byabufuzi abamu kati buli omu bamugamba genda wekalakaase bakongeze ssente abasawo mugende abasomesa mugende bano mukole ki mugende ne weewuunya gundi motives zaabwe naye singa tuba twagala eggwanga lyaffe twandigambe nedda tuteeketeeke bwe tuti tuteeketeeke bwe tuti bano tugenda bongeza financial ejja bano bwe bati ne bwe bati then tumale nga tukoze ki buli sector tugimazeeyo naye nga tumanyi nti nze ndi musawo naye waliya n'omulala akola ki abanja problem eriwo buli omu mu Uganda muno amanyi nti sekita ye mwakolera yesinga eggwanga kwe liyimiridde omusawo agamba kale katule waka tulaba economy tegwe bonna bali batule waliyawo n'akola n'omujasa agamba kale sigenda kulinda sigenda kuwa services zange babbe kati buli omu nafuuka important so bw'oli important muguni mu professional yo n'oli mufule nti ali important era ayagala ssente so gwe bakusuubiza increment entono kitegeeza wali naki n'omulala alina okuba nga ali gundi ng'afuna gundi increment eyo so tuzatuddemu omwoyo gw'eggwanga pozi kyenzizaamu ate era nga nva waggulu tuteekewo gundi side income tuleme kutunula ssente ziva mu gavumenti tujja kuba tuchallenge zimu tukola ki tuzirwanako amati at least ziba ziruddewo Museveni yakyogerako ekintu ekyo nagamba abasomesa at least nti mulundeko ne ku mbuzi ne mumukwata bubi kyali ategeeza era agamba side income sente ziba ziruddewo lijja sente nanawe zijja ziba ziwooma tusagamba zirudde sigenda zikola ki ne tulaninge how to save and tuteketeke ne side gundi side income nga gwaji controlling kwa teri akugaana doza abalamuzi bokka oba bebagana okukola side income ndowooza obanja kukinuza ko ndabe at least zina gundi sigadde professional sigadde osobola okukola ki okutandikawo ekintu kyebbali nga olinda ki ekijja government kwati kimanyi mu Uganda anti kati mwami Otebe okutandikawo tekyali badde kibi n'oli bwabanga ssente zaafuna buli bwe zijja zibaako we zigwa mu kinnya bwe ziti zonna ne ziggwawo anatandika ki kyetuyita financial literacy kitegeeza nti bwe mba nkuta emitwalo 5 nemmanya nti nyingiza mitwalo 5 kinzija mu bwongo nkoze nti okugaziya zino ssente ekyafuna emitwalo 7 Yesu yasibira ennaku 4 wasaba basibira ennaku 3 ate basibira ddala abakatu gitulyako baga musiba kyosinga okwagala ebyo by'abaana bato kakati si baana bato ne mukatuliki anzo batugata abakatuliki baana bato no eziba bwetyo y'abaana bato abakulu basiibira ddala olunaku lulamba nedda ojja kugenda sawa sumba kulungamye ku kintu ekyo nda kino yakyogerako nagamba lwaki abakatuliki bagamba tusiiba hafudo batukola ki so ubanga osobola okusiiba juma gundi Ramadan naku 3 lwaki gine mitwalo 5 gibagize kozesako emitwalo 2
okole kino esatu gikuleetera ebirala. I get the point. Kyengamba nti tulina okubanga tulina financial literacy mbongo bwaffe. We learn how to save and expand our income. Nga tetulinda government, omusala gwa government. Now, take an example ojja kuritayaringa. Bw'olitayaringa, sente zijja kuba teziyingira. Pension yo tegirawo. Kati ojja kustavinga because tewamanya ekigenda mu maaso. Omuvuka andese kugundi ku boda, bali tujja tunyumya nga ambulira ebizibu. Kuba kati this time round nimutunda aba boda okusoka mu Makindi. Bali mu nga meya. So abadde ngamba ku nsonga eyo. Nangamba meya olaba nti no pichi ya loan. Naye singa mane sente zange njigula ku milioni 4.8 oba milioni 5. Naye oba ogula ku loan yabadde asanyukira okufa kw'omuyindi nti batuguza pichi milioni 8 oba ogiyeyo ku loan. Kati ngamutege ngamba obozayo omutwalo gumu n'ekitundu olunaku. Teekayo ofune 15 okola ki? Bo savinga. Bona maliyo pichi eno jakusanga toli milioni nga 4. Nawe oguleyo okubiri. Osigale ngokola ki? So financial literacy kyetagisa kumala genda kusoma account of entrepreneurship skills. Just osobola okujeteekamu. Otherwise tugenda kubeera mu kino yadde banaffe bali abeewana tebalina demokrasi ya FDC naye banajja mu buyinza nga bannayuganda mindset eyo tebagifunye still bajja kudemandinga n'obuwumbi 3 ojja gamba kati faga buwumbi 3 ng'omusaala ffe abasinga okugasa eggwanga lino naye nziza nnyo mwami Otebe. Nsaba producer tusooka tuplayingira akavidiyo ako then nzire wa mwami Mayanja ate naye ayongere okubaganya ebirowoozo ku nsonga yemu gye tukubaganyako ebirowoozo akadde kano. In the army, what we do, we have got our small pay. Because we knew that if we try to go for big pay, we would never get enough manpower to defend the country. If you have got very high pay, how many people will you pay? That was the problem of Idi Amin. Idi Amin had his so-called soldiers here, high pay, loans for cars. They were staying in Bugorobi flats there. But when war came, they couldn't fight. They had a small army of 20,000. We came with an army of 54,000 from Tanzania. 45,000 Tanzanians and we, 11,000. They couldn't fight us. They just ran away. Now, if you make the cost of each soldier so high, how will you get enough manpower to defend the country? That's why we said no. We get small pay. In the barracks, which we share with our families. When you go out operation, you get food, not money, food, get food, because your small salary is buying food for your family at home. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience. Eggwanga mumuwulidde ng'akoona ku nsonga ate y'abakuumaddembe okwagala munnange okwongezebwa ensako nategeeza nti munnange kino tekigenda kubanga kikolebwa olw'ensonga nti ate banaabongeza ensako manpower olowooza teekendeere because bano bajja kuba bafuna ssente nnyingi nnyo ate ze banaakozesa okusasula abalala be banaaba baagala okurecruit nga zo zinaavaawa naye awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira mwami Mayanja nzewo waliwo yambuuza mbu abantu bano emmundu bazijjawa ze bakozesa okutta bannaabwe. Era mbadde njagala kutumya kacupa ka soda kubanga olwaleero mwami Otebe atugonzerezaamu. Obo era nsirise ntera nnyo kayanira mu programs ne leero nsirise because ebigambo byabadde ayogera bibaddemu obunnabbi. Otebe atukonfaminze tubonna abakuba amasasi basirikale. Tubaddemu endowooza oba oli awo bantu balala naye ate era nange nkimanyi nti mu Uganda wano omuntu alina monopole ku mundu ye UPDF security agencies sisuubira pastor kuba na mundu sisuubira kusanga supreme mufti na mundu
obwekitegedde era n'omutemi w'ennyama simusuubira kuba na mmundu. So abantu bokka mu Uganda abatusuubira okuba n'emmundu basirikale. Era tetumanyiyo omusuubuzi mukuku navu wano ng'asuubula mmundu nti oba oli awo mu sitowa nga bazitikkula abeetesi babbako ezimu ne bazireeta ku katale. Mpozi bana bagenda ne bakola ki? Emmundu tumanyi nti azirinako monopole ye state. Era tumusuubira okuba nti amanyi mmeka ezayingira mu January bwe tuba twagabira kaani azikozesa atya. So mwebale nnyo mwebalire ddala twayogera dda ti ne UPDF ejja kugenda kati tewakyali. Robert bwe tunamwongera ku ddakiika zange endala 3 ajja kulwana nnyo ajja kutuyana gyemu ne kooti agisuula eri ku kamera okutwawulira omutujju ne ku bino bye twalabye. Ono akubye omuyindi oli yakuba mukama we ono yalabula ichuli naye nga bonna badelivalinga results zezimu tubawula tutya ku batujju. Therefore siba mukyamu kugamba nti UPDF yayingiramu element of terrorism. Kakati fe we twawukanira kuba Otebe element ngeva kuki awendaga fe we twawukanira kuba Otebe we have a new approach on security. Tetu immunizinga we don't cure, we immunize. Tugamba nti bwe twava mu nsiko narrative yaffe yali ekkirizibwa olw'enneeyisa yaffe. President Museveni yalasobola kutula ku TV n'agamba eggwanga bane tetuli bulungi. Kumanya tetuli bulungi nange nja kwambala kawunda suuti zino bazitungira mu kiyembe. Era emmotoka nja kuvuga Santana. Sirabira ddala na kiki kitutumya bitanda China nga n'emulago bakola ki? Oyo yali president. Therefore nga bw'owuliriza ebigambo bine byatusaba nga bannansi ne conduct eyiye ng'omukulembeze ng'osobola okukola ki? Era at that time tewaliwo nnyo bwetaavu bwa kutusomesa kwagala Uganda because toyinza kukyawa nnyoko ne bw'okola otya. Uganda ye maama waffe. Okujagala kituli mu DNA. Tebakitusomesa busomesa. Therefore tutuuseewo tutya wano oli abadde manerenda muyindi oli yali musirikale ng'akuma minisita musaala ichuli kyabadde ki tetumanyi oba oli awo byabadde kakati olutambe tuluzungulule nga tuluzaamera kirumira Katumba Wamala Kaweesa Abiriga Robert Nyongereko oba njira nkomaawo basema ne banyabo ekizibu kya NRM kwe kutunuulira security with a pastoralistic mindset. Batunuulira security ng'abalunzi b'ente baagaana okwadjustinga endaba yaabwe y'ebintu okutunuulira security in a broader statal perspective, especially nga tuli mu nsi ekyukakyuka buli kaseera. The leading cause of anarchy in society is injustice. Robert, tekikyali kyabuzira President Museveni tuga nti omusala gwe gwa million 3. But ya in ya out buli budget ayagala supplementary. Era waliwo endala kati eri mu system. Okitegedde. Naye baataddemu kitugenda kusasula emisala n'abasawo n'abasomesa ng'abantu bamaze kwekalakaasa. Okiwulira? Bw'oba ng'ozimba ensi tewandikozeseza crisis management nga strategy yo mu kumanaging ensi. Wandibadde ozimba system. Naye kati bano bo balondawo nti bokka be bategeera. Amatu ne bagazibamu n'envumbo. Ne baga nti n'okwogera temwogera because tetwagala na bawuliriza by accident. Hakati n'okuleetinga evils biri mu society. One, there is political restlessness. Then nawabeerawo ne economic injustice. Kati ebyo bibiri bw'obigatta ne bw'onoogula nuclear n'omuteeka wano ne bw'onookola otya it is going to be a continuation. President Museveni byayogera ng'akungubagira Kaweesa byayogera ng'akungubagira ono omukyala gwe bakuba amasasi Entebbe gwe basooka ne bakidnappinga biki ebyo. President Museveni byayogera nga akungubagira Abiriga era byayogedde nga akungubagira ani ono minister gwe bakakolako.
President Museveni yebuzabuza amanyi answer, amanyi what is causing all this, because we cannot say nti tuli baavu nnyo okusinga bwe twali 20 years back. But 20 years we had a UPDF that we are all proud of. Okiwulira? Tosobola kutugamba ati tekikola makulu. Nti bw'obeera mu State of the Nation Address, budget reading, otubulira your improvement in tax collection. Notuga nti budget yo kati ya 54 trillions, for instance. Kale omano jano tugande dana mwe. Mututwale mpola mpola. Ekyemisaala tujja kuwaako be tuwadde, abalala mutugumiikirize. Robert, what is causing commotion mu misaala? Abantu tebagamba nti omusomesa asomesa kindergarten bamwe million 2. Actually abantu tebagezaako okutugamba lwakuba tebannakyatula nti system z'omugamba nti n'awalala abasomesa tebabasasula ze zimu. Society ebeeramu n'ebintu ebyasibwa nga bya mutindo byebikola leverage ku buli muntu. Tirirya noina omulimu gwo akasaalako kati nikatugamba okolera emitwalo 6. But across the road waliwo essomero eddungi eriri relatively cheaper, ti omwana we bonna omutwalayo tajja kufuna privilege ng'omwana asomera Rohana Academy, but mu grey matter they will stand at the same platform. Okitegedde? Now emitwalo gye6 nga weetaaga kukozesaako 12 gyokka omwana wafune that education erina essuubi nti at one time ajja competinga n'owa Rohana Academy. Kati bana abasajja bakoze apartheid system. Omwana gwe bazadde ekanyogoga okujjako nga kitaawe kondo ng'alina emmundu. Ajja kusomera mu kasomero ka UPE nga school fees mitwalo 15 naye nga tebamugoba. Okitegedde? Omuntu asomera mu ssomero lya UPE omwana naye bamuwandiikira kakiiti, please allow. Nnaku zino mpulirawo banka eranga akantu ako, please allow notice. Okiwulira? Akati oyo owa please allow notice n'obutwalo bw'6 ate yalina emmundu. Yakuuma gwe Otebe ayagala obwa meeya era alina akakwate ku President Museveni, naye gwe obwavu ebukuluma bakuweerezaayo obukadde 2 ajja kukuba amasasi. Na bino byotunyumiza mbu kwata emitwalo gye 5 was investing. Where are we investing? We have refused to discuss economy. Robert, twatuuka tutya okuba nti abantu sente bazikima manerenda? What happened to the commercial bank we had? And why is it nti banks zonna ze tulina zabagwira? Therefore balina hostile lending terms eri baki bannayuganda nga twewola. Ebyo si bigambo byange, Ezra Siruma yabiwandikako dozi ya namba. These are the injustices that are era buno bwolaba bubonero. The big bang is coming very soon. Robert, I can assure you, as long as mukyatwala abantu for granted, mu president akolera million 3 yenga lunaka spending a billion 2. Kati yavuddeyo ne yekangabiriza mbu bano batubadde tuweereza mu VVP babajeko allowance. Haddira omunnyo agatta mu bbwa. Because mu forces wabaddeyo hope bwenkola obulungi wano ne banzija wano okubeera sales guard ne banteeka mu VVP ki section. Oba oli awo naakola ki n'atambulako. Kati abadde akyali eyo aloota agendewo omusumba Kayanja amusabire bamuteeke mu VVPU. Owa VVPU nakuba mukama wa masasi. Robert, amagye gali volatile, gali fragile. Amagye tebagakuumira mu past tense oba mu future tense. Amagye gagreasoninga na reality. Amagye gatunuulira because wabeerawo forces 2, the military and the political class. Amagye gatunuulira the luxury of the political class ne lamentation zizamwe mwe ba propagandist baba political class. Banange ebintu si birungi, and then you have a parliament of 500 people. You have a forest of ministers who are thieves. Kati nao gambo no private ku station. Talo funga malazi yako, chapa kazi. Ewa. Kyova nze natandise ngamba nti gwe wayogera ku security kati. Ebintu byatabusa akagali tekaliko mayembe. Bagenda kuba amasasi. And life goes on.
tetukyasobola nakukkiriza tetusobola kubeera wano netugamba sinza sikyasobola gamba mukyala wange mugenze ku voltage nja kudda nalabiraawo kubanga ekyayikyuli bamugamba ebya Entebbe airport biveeko. Who are you? That is the mindset of the state actors. Nti bebokaboka balina exclusive rights kukwogera ku bintu ebitukwatako ffenna nga bannayuganda. Bwe mwaki investingamu nga mwagala monopoly of speech netuddako ebbali twali twekalakasa nga tulinya ennyanya z'abantu netuddako ebbali kati abatunda ennyanya bali mu bamanerenda abatunda ennyanya bali muki Robert debate eyaddala eri nti there is something deeply wrong lwakuba nti state kintu kinene state eringa omubiri gw'omuntu by the time you feel boyina malaria obulwadde buba bukozeemu ki omubiri naye nga waliwo systems ezisobola okubwabuza obinga nobucontaining nosigala nga ofunctioning era omuntu wagwira ku ttaka bepa olutalo oluba lubadde lw'amaanyi. Robert waliwo issue mu security issue eyeva welfare y'amagye rank and promotions and deployment okiwulidde ekyo goyinza okulooza tetukimanyi but fe abali mu FDC we have friends in the forces. Let me assure you abantu abaconfessing ewajje n'omugisha muntu by virtue nti yaliko amekomanda waabwe bangi. Kati mwami Mayanja president wano ku nsonga ya welfare abagambye ensonga y'okwongezebwa omusaala oba n'okubongeza ensako si yakakati. President Museveni is politicking. Teacher Nyerere. Ogw'okuweereza nga totunuulira. I'm telling you it is politicking lwa nsonga. Bw'omutunuulira ye yaddayo ku nkola y'NRM yoyo agule ekitanda emulago. Guy moves with 50 vehicles. Guy spends 2 billion shillings every day mu parish development model kumuluka naleta milioni 10. And then you expect banange nkugambye luli nti president bwe yajjanga nayogera naffe nga tunyumiza ensiko bamala natubulira Uganda bwajagala okiwulira kakati ne tumutunuulira because ebigambo by'omukulembeze tebimala ekifaananyi kyo tekikola makulu nze nga wano bwe nkigattamu tekiadinga a character y'omukulembeze. But what needs to be done? What needs to be done is what Julius Nyerere did. Call for a national dialogue. Call all stakeholders. Bagami banange. At this point in time, I want to open space. Buli muntu manya ina proposal ku butya Uganda bwe yanditambudde obulungi. Nenjagala mu focusing ku bizibu bino betulina insecurity, abazungu n'ebisiyaga byabwe, abantu bafu obwavu. You know, there are many things. When you call people together, abantu baddamu ne bakuwa obwesigwa. Obulino genuine va ku bano Otebe abakuwubira ebisansa kuba ogenda bawala ensi. Okay. But njagala oddemu olowooze ku basajja ng'omugenzi n'agenda nga presidential advisor. Naye nga bw'olaba enkola ye ey'emirimu takola because Museveni pays. But he has a contribution towards that broader good. So nabano baddeyo ku mutima bwe tubanga tugamba nti tulina obuzibu sente tewali leka kibeere across soko sale ku cabinet tusigaze ba minister 25. Uganda is not such a big company muwetaaga all those people to run this thing. Damo sale ku parliament 500 MPs nga maje tegasasulwa obo mala biseera and this is what President Museveni does. Babera no lunaku olufu in parliament gaga the military will come here. The military will come and beat the hell out of you. Wachiwulira bw'abeera n'obuzibu n'abanamagye aga the politician shall not allow. President Museveni si mugezi is a cunning master wa bukodyo. Okay. Naye fe mu FDC tugamba the solution to security is a discussion around injustice, a discussion around system, national state systems nga zisavinga the broader interest of abantu such project yafuka president. Naye aziza nnyo mwami Mayanja. Mwami Otebe mu second ntono nnyo solution y'ebyokwerinda mu ggwanga. Embeera okutirira Munnayuganda asobola okutambula nga mugumu nnyo nti ne bw'aba atambudde munnange tasuubira ssasi kumukuba oba kuwanuka mu bbanga limukubi. Ekisookera ddala mwami Mayanja nabyayogedde
mbiwulidde nawa ne alternative okuba mu FDC naye bw'abadde ayogera nga submittinga alaze bannayuganda nti zonna zonna emundu zitulaba batta abantu poliisi yetta abantu n'amagye nekyokubiri n'agamba nti bannayuganda tebalina mundu mwemanya kyolina okumanya nti naawe weyagala emundu olwaleero ogenda n'ogisaba ne bagikuwa bazitunda osasula layisensi ya mwaka so bazirina ng'ogyeko bannamagye mu mateeka mbuzeeyo kimu mu scandals zino zetuwulidde ennyingi bwe zityo tulinamu emu eri associated n'emundu eya license now kyembadde nzijako ogedde abantu abattibwa emabega eri bonna basheeke baani bonna singa otunuulira gundi eriwo okunoonyereza abantu abasinga bakwatibwa abatujju bali mu kooti bawoza okutugumula bannayuganda tetunafuna ripooti nga nkomeredde mwami Otebe tulinayo waliwo be baleese mu kooti ekibaddeyo guno omwaka oba this month wiiki ewedde nti omujasi private tuition yakuze eki yase minisita noono omusirikale leero ekyo tekiraga nti ebitongole byonna byonna bikola ki biri bwe bityo oba abasirikale bonna bali bwe batyo tekitwalira musirikale eddakiika emu okubanga begase bakoze ekyo kyebakoze leero mu poliisi kitegeeza nti bano omuntu sekinoomu yakikola ne institution esigala ki ekola bulungi olwala ne Mayanja akimanyi singa aba n'omukolo olwaleero agenda wali waba ebiina ku poliisi posta akole ki asabe osiki emuwa obukuumi kitegeeza kyalina trust ku Uganda Police era bino ebikoleddwa buli institution egenda kihandolinga kyobola atugamba nti gundi Wilson Sabiti ate yakola ki yatukola byokufa naye amateeka gandi mukuteko ono omusirikale akikoze era akimanyi nti kyakoze kibi adduse kyengamba nti obutiitiizi naye ninakonereja ku mputo ogumuganga ne mugamba no bw'obanga oli okutta emundu n'olumba omuntu nga talina mundu oba mutiitiizi omaze okushuutinga ate n'odduka yimirira mwami Otebe tulabyeko enzita ey'emmundu ku bantu ab'enjawulo mwami Mayanja ageze n'atuwaako amannya agamu naye ne tuba nga tetunnaba kufuna alipoota yankomeredde ku nsonga nga zino oba oliawo kiyinza okuba nga kyekiviirako ate ebintu bino okweyongera n'abali mu kooti nga temboogerako abavunaanibwa emisango gy'okutta bannayuganda abali ku remand kubanga ensonga za kooti tuzogerako nga bamaze kukola judgment oba kitegeeza naye baki eyasembye mu kooti yabejereza nti temulina musango bonna bavuddeyo babagyeko emisango nedda wali bakyali abavunaanibwa so tuleme kutunuulira nti amagye oba poliisi eyetta abannayuganda no esi ekyalimu security ennungi era gundi amagye gakola omulimu gwayo era neweta wano omwogezi w'amagye oba deputy de wake ajja kubuulira kabe ne poliisi nze ngambi mwami Mayanja akimanyi bulungi nenkya nabo balina omukolo ajja kugenda ku poliisi akole ki asabe obukuumi tukyalina trust muki mu bitongole byaffe ebikuuma ddembe therefore tuleme kukola ki kutisasita bannayuganda oba tukola ki eggwanga literedde entende era mwami Museveni akyali ku nnono ya NRM eyamuleeta gyakyatambuza that's why abadde agamba nti wabeerawo omuntu nga sakitomugalenamu omutima ogwo mubi tudde ku nnono eyaffe ekyokuwa abantu omusaala Mayanja ne baba akyagala ate FDC newejja leero mu buyinza bonna tusobola kubawa omusaala kugenda kubasanyusa omuntu abeera gulidde essaawa yonna olwanda omwami miliyoni bbiri agamba tezimala. Now if that is the case, what is the way forward? I get the point. Tezimala. Ne government obedi mukola kuongeza emisaala mu phases tujiwe kale benefit of doubt enakikola nebwe lwaki ogenda ku receiving aid n'ogamba tekijja kusoboka kitegeeza Mami Robert Katononyo singa tunokolayo only health sector yes. How do you feel nti buli mwaka abasawo abazaalisa bakyala baffe because tuleme byogerako ng'ebiri ewala naffe abasawo abazaalisa bakyala baffe nze abaana bange babiri babazaalira Mulago so bwe mba njogerera abasawo I attach a lot of emotions ku kyo awo nyinyi mwami Mayanja bwe tugenda okudda ku nsonga y'abasawo era no mbadde njabuuza nti Robert atuyambe because leero tuleme kubanga abaze FDC esinga DP esinga buli mwaka abasawo beekalakaasa an issue eri emu musaala n'ebikozesebwa buli lwe beekalakaasa government ebasuubiza and indeed there are some increments but still the same group of people come back
No. and demand more. Are we going to leave mwaka akazanyo? They demand, they are promised, they are given, they come back again. Anti kati kyekugamba mwami Mayanja. Kati nze ng'omu ngayagala ennyo Uganda. Njagala ombulire eyo drama egenda kuggwa ddi. Awo tugenda tuukawo mwami. Because nze ntya katufunyisa omukazi olubuto. Musawo juzi yatugamba ng'ali ku radio temulwala ffe tugenda kwekalakaasa. Ate bw'obeera n'agenda okuzaala. N'agamba ababooda bavuge bulungi. Temukkiriza omenyeka. Azifu wali asimbula bodaboda era amenyeka. Omusawo yatugamba bwe mulwana kati muli kulwa mmwe. Abavuga Subaru n'ababooda. Ffe tetuliiyo. Mwami Mayanja tugenda kutuuka. Mwami kituufu naye kakati soko ogende ne comment eno tuwuzike ensonga y'ebyokwerinda. Ono akomenti nze n'agamba until all injustices are sorted, there will be more gun abuses. For heaven's sake, police has its circle, but the police circle hardly lends money to its members despite deductions made from the police officers. Why would that officer run to the money lender than the police circle? On the other hand, look at the SFC members. They have the best treatment. New uniforms, new guns, big allowances, etc. So as long as the SFC is well equipped and catered for, Mr. Museveni has no reason to think about the regular army, as he calls it. Kiriwe kiti ensonga y'okwewola nga bw'otuwaneebwe forward ensonga y'okwewola ssente ba mugundi mu exodus obawa eri administrative nti ono kuva ku manelenda n'agenda okuva mu sako ya police n'agenda n'akola ki kubanga eri administrative by the way bano bamanelenda balina akantu ke bateekawo akakusikiriza ase zagezi kuwerawo kastompa byompa kuikirondi kakati oja kusanga nti mu sako eri bayiza okugamba nti osobola kuweza saving what ate nga tomuwezezza you get the point wabagamba olaba ono omwami ate guneroni zibiri ngemu eri coded bajja kunsala direct nga ate coded then nafuna n'endala nga ye yagisasulira wali eri so izo kubanga eri administrative nzikanya naawe eterezebwe kuba in fact ensonga ezo zatuuka ne parliament ne bayita minister nazogerako eka bagenda kola ki bekikwatako bakitereeze so weforward eri etya one nze kiddamu Uganda police military ebitongole ebikumaddeme byonna si bye bisiufu by'empisa singa otunuulira gundi bannayuganda abafudde bogeraganya ratio abatiddwa abatujju nabano recently abatiddwa OPDF no police abo bonna baba bafuze batujju omusirikale alina okuuma omuntu bwa stepping out of that mandate afuuka mutujju simanyi oba nti abatujju ba El Shababu abandi bonna bali muguni mu EPDF ani akugambye nti abatujju bali mu El Shababu moka there are many terrorist organizations kati UPDF is not a terrorist organization and what the Uganda police so after what we have seen from this police officer fana nti oli kusiga bana Uganda bolaga nti police ne UPDF ebaterrorizing abantu bano ze kwade incidents ebaddeyo ku private Wilson nono omwami Bwire kyakoze olwaliro ne bana Uganda abaze batibwa abatujju era government UPDF nekola ki ne banoonya across the borders ne bakwata nekola ki ne baleta wano so tewali government esobola kutta abantu baayo webanga omuntu omu yakikoze era government gye tukabira police munoonyereze omuntu abere aletero kuki mu mateeka gamulamule so ekifaananyi kijjawo nti UPDF ba police si ekuba abantu baayo wabadayo se kino mwakikoze nti omwana wo singa ababbi ewa neighbor tugenda kujja enyumba yetu giyimu aside olwokuba nti mwena mukoze eki nti wakola ki era omwana wababbye tebasiba mu fera tukugoba ku kyalo Mayanja omwana bamukute ngabbye oba ngassa omuntu tebaleta kitaawe wamanyi lwaki mu koto surity gwe basinga okwagala taata na maama ate kati otegedde nti waba surity okwemira sosia omuzi w'omusango surity bamusiba ezo kyenyaga njagala onziremu omwana watta omuntu bakwata mugolo kwa gwa muzaala kisinzira wabakemeka era banenya gwe nti awo omwana twamulambika bulungi nodda kyengambe nti tukiriza nti bano abasiiwusa empisa ebitongole byayo oba mwakulira bajja kukola ki that's why nti ono omwami akikoze nadduka bwe butiitizi bwe tugamba nadduka ng'akimanyi nti tasobola kukola ki kwescaping amateeka bakyakoze kikyamu naye Robert katono nnyo Uganda Police ne UPDF tugiwe obwesige tugiwagire
emirembe gijja kubukala. Robert, Era ne katono Mayanja nnyo. akimanyi nti emyaka gyonna gino ekiwangaza NRM buyinza credit bagiwa security forces. Robert, nina Mu 10 mukwano point gwange. program yemu ku nsonga eza Exactly. Nina mukwano gwange atunda akola mobile money ku Parliamentary Avenue. Ku kizimbe ekiddirira Raja Chamber. For sure manyi nti alina loan mu Suubiryo microfinance. Naye ye okuleeta biliyoni za Suubiryo 3 transacting nazo buli lunaku okusobola ofunako profit. Oluguudo olwo lulina okubeera ne kye bayita stability. Nga business ku luguudo olwo nga bwe yazirese ku Mande bw'alina ozikola ki ozisanga. The other day yali atudde wakolera ne wakubwa bomu. N'olwaleero luno it is as if ekyo kyagwawo ne tukivaako ne tugenda ku kirala. We have not got drawn conclusion kwekyo kyo kyali ki. Let me make my case. Olwaleero abadde azze okukola omusirikale n'akuba ki agenda kumala emyezi 2 nga ne bwoba ogenda ku mmeeza ye okutransactinga asooka kukebera mu kiwato n'akulaba alaba oba olina ki emundu. That state of mindset oli ne wabeera alina financial literacy skills teziri favorable for someone to come and transact afune eki welfare. Nze ensonga lwaki ndowooza ti our outlook ku nsonga za security zino nga tutunulira ensonga emu bwe tugibiritolinga that it's a one off. Nze nkugamba nti eina repercussions in a long run. Okiwulira oyogedde wano mbu luli wali walina obaawo okwekalakasa. But I was in this town nga mpatrollinga between saawa 2 paka saawa 8 population ebeera mu central business district yali cut down by a half. Much as tewaliwo kigenda kubeerawo. Kati njagala otegeere nti bino ebintu ebirina security implications bimalira mu economy. Kati tosobola gamba muntu mbwamwe mugende mukole polisi si yebatta after all era mulopa ku polisi enjo omupolisi najja nakuba omuntu amasasi. Sibyalo nisimanyi biki. Omuntu ali ku WhatsApp ali ku TikTok yagano yambu ichuli bamukubya amasasi. The next video ichuli bamuoninga. Ne bamugana omugamba todda ku bya kisaawe kya nnyonyi tebikwatako nafa. Story after story. Now, how does that security situation informs performance in the economy? Is the question that you people are failing to answer. Gwe oyagala kusigala okuma UPDF nga a supreme institution. Naye investment je tuteeka mu UPDF enokola returns mu economics. It is security that is the foundation of business. Nenze nkugamba nti mu kibuga bwokuba omusirikale bwakuba omuntu amasasi dero njagala tubuuze abali mutuwa bantu bameka abakansolins. But driver bameka batagenda vuga abazungu because if a police officer because yali ebweru ayagala okuleeta wano sente ze tajja kunyumya mbono mu police bamuzaala kyegegwa mama we yali musezide yafasa abantu. It is going to be the force. It is going to be the force. Okiwulira kale ne bwataba mu police mu uniform but mu Kampala in a span of 1 month or 2 abantu basatu nga bakubiddwa amasasi fwa. Mu mawanga amalala wandibaddewo enkiiko eziri public twanditegeezeddwako nti amekansetudde. Twanditegeezeddwako nti the 3 arms of state batudde okusala amagezi tweyongerayo tutya. Robert Ngana enteesaayo ku mulamwa guno kubanga mukulu nnyo. Ayogedde akusindikidde comment akugambye nti as long as injustice gosobola ogidinayinga kuba togiraba. Naye wuliriza amaloboozi agali ebweru wa ofisi yo nti omusirikale akuuma asula ebweru akolera emitwalo 45. Omwana wa mutwala mu ssomero lya UPE ne bamwetaagisaayo 15 kwana mu 5. Omusirikale oyo asulawa oyo akuuma mutabani wa president nga aggala enguudo n'ategeka ekivulu. Mwe biyinza oba bibanyumira because for you it is about at the end of the day ni afuga NRM. But where are we going? Nze kinuma kiri nti wendu owuliriza kati debate eri mu Kenya bw'ojjako ebya strike oliza President Ruto ng'agamba amawanga tujewo immigration control
omuntu aba Ethiopia tambule nga ajja Kenya bamala agende Uganda, as he moves is moving with goods and services. Tunatuuka ajja ku debate eno nga bwe tulaba Omunyarwanda tulowooza ku kirala, nga bwe tulaba Omudinka tulowooza ku kirala. Tulituukwa tutya okutransactinga n'abantu abo nga ba equals so singa ba aggressor gye tuli, and how does that informs our economic aspiration in East African community? Tanzanians are free, they are welcome whenever they go. Nefe Uganda tuliko question mark. Robert, emyaka gye tumaze nga malize ekyo, emyaka gye tumaze nga twogera ku peace and stability, batugamba The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Kulika yenya ate mukuwummula mwoko munange twetondolwa kakayiseemu naye the voltage tukyagenda ddala mu maaso okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Njagadde ensonga eyo tugiwunzike naye abakomenti nga balinga abatayagala tugiveeko because waliwo komenti nze n'agamba I'm shocked with Mr. Museveni's video that you played. According to him, you would rather pay little and be able to recruit many no matter what, no matter the quality, than pay much but have a small and most efficient army. To Mr. Museveni, quantity is better than quality. It's a shame. That is the nomadic mindset. Ensonga ya tujiwunzike ate tukoneko katono nnyo ensonga y'abasawo. Nagamba nti olwokuba nti it is a nomadic mindset. Abeera n'ente mutwalo naye nga gavaamu lita 2. Kiri fine. Nagamba ko parliament okugisala. Parliament okugisala. Babeereyo nenga ofune emitwalo 3. Kwa agenda tuweereza. Bakola ki? Bakola ki? Mwaba nyini Mayanja. Mwabagamba tusalemu wanaffe twale Manja tukiikirire. Kati Manja agenda okufuna emitwalo ameka? 3.
nga mujuddeeyo. Robert Zoyo tukituwaayiriza argument argument y'okusalamu constituency yali bringing services closer to the people. Tuliziganya ku nsonga eno. Tewaliwo wa opposition yali akedde enkya naye nti musaleemu wano so that services can come closer. Simbako ne muwangula. No, mwami Otebe ne mwami Mayanja saba tumuziganye. Nsigadde nze moderator wa kale mudakiika zino ezisigaddeyo ntono njagadde twogereko ku kwekalakasa kw'abasawo. Mwami Mayanja bwe tubadde tetunaba gutandikako omulamwa guno gwe kennyini gwe ogutandiseeko n'oguggulawo kyova olaba njagadde ntandikirire ddala ewuwo. Ebibuuzo bye twebuuza okwekalakasa kwabwe kuno kunaakoma ddi oba olaze waliyo ku nsonga eno? Nze nina obuzibu bumu bwokka n'abasawo nabo bafuuka ba politician. Naye ng'ensonga ze boogerako si nsonga ntuufu. Ekyo twakimaladde emyaka 3 emabega ensonga zaabwe ntuufu ate buli bw'olabanga beekalakasa baba bamanyi ssente zaabwe we ziri. Anti kakati bagamba okuboogeza nti bajja fwa. Bwe twali tutwala embezi mu 2014 ku parliament, one of the argument was ba medical chi bali basabye salary increment ya mitwalo 14. Bali specific emitwalo 14 era baba bamanyi we ziri. Era we bajjira okola industrial action babeera babadde ne engagements endala. Ekireeta industrial action tiziri engagement zibeera za kumala biseera. Ngera bwe walabye minister ki azze akinakugukidde mu nsonga eri technical bwetyo yaleese byabufuzi bye. Yabagambye baddeyo bakole ne Dr. Chris Baliomosi yabagambye oyo Baliomosi juzi yali afiiriwa. Juzi yali afiiriwa ne bamuteeka katrole bamuteeka katrole siye muwangu alingange. So for me the actual awenva buli omu yekalakasa nsonga ya ssente baagala kubongeza musaala. Era nze ngamba bwe nti argument Robert jo forwardinga mbu twegumiikirize teri agenda jigula lwa nsonga. Bw'ogamba nti tuli bubi leka ffenna tubeere bubi. Therefore collectively tulyoke tuleete solution. Naye tolina gw'ojja gamba kakati olwaleero tolya. Olwaleero tolya naye kasita Lilian alidde gw'ojja kulya enkya. NRM kyegamba abantu naye yeegamba nti ffe tulye kimu oba olwaleero lwonna tulumyuse tetukwata kukoomuntamu because tuliisa ggwe. Kati gwe bonna omala okukkuta enkyosiibe nze ndye volongoto system. Kati twandibiwuliriza kubanga tetulina kyakkola balina emmundu and the support of the maje. Naye problem wejjira nti ffe nga bwe twekalakaasa bo ffe nga bwe twerumya ate bo bali mu luxury. Okiwulira? Let me tell you, President Museveni oba yali atunudde wakwolwo omusirikale afaanananga Muhoozi Kainerugaba lwakuba nti ndowooza ye talina political mobilization ideas, but it was a very wrong signal okukola birthday party with all the pope and whatever that transpired ng'akyali mu combat y'amagye. What was he telling the lower ranks? That all is well. Kati ekyabasawo tekyawukana na kyabasirikale lwakubanze lwaki njogerera nnyo abasirikale baabuwe system tebakkiriza kwogera era bo boogeza mundu eyo demonstration ye kasita atuula wansi n'abigattamu nga tebigatta but omusawo yalina platform wayogerera era nze nchalenjinga abasawo n'abasomesa lwali olumu twali ku CBS ku mukutu ogumu ne ngamba abasomesa mulekeraawo okutumalira ebiseera muli mukawuna ne president wammwe bwe mutegeera nti alina ssente zagenda ofuna nga mutegeka strike muzigabane. Okiwulira? Naye mugezi olumu azibawa mulooni olulala agula emitwe n'agula abakulembeze bammwe n'abayinga ki obudde. Nti ssente z'omusaala ninakomalirize naye abasomesa n'abasawo bakoma mu kkubo mu kubanja omusaala. Kululi babanja. Lwaki tulina multi-party system of governance? Baflamers bamanya ti bwe najjanga nendeeta endowooza yange wa NRM n'atagiwuliriza n'atagirabamu value
nja kugenda ewa DP. Political support bwesifutinga ono alina obuyinza awulira. Abasawo bave mu politics ebyokwediima muleme okujjanjaba abalwadde nga nammwe mukimanyi nti bano abalwadde boolede baafa dda tebalina option. Tetubaleeta mu ddwaliro bawode, tubaleeta mu ddwaliro bafiire eyo muleme tutawanya nga tubakolera zi death certificate because of death muyafudde mayembe. Tubaleeta ne tumusuula awo. Okitegedde. Naye abasawo mwe mukirina Sudan basawo yebakulembera action because bamala ebbanga nga baengaginga ne government nga government ebaddamu bya kisiru. Abetisi b'emigugu abavuzi b'ebigaali bo basaba ki? Twagala mugaati, twagala kyakulya. Kenya kawunga. Abasawo ne bateeka ekigere ku ttaka and the moment abasawo baalinya ku ttaka Sudan nekola ki? Kati abawano nze mbagamba nabo batuwa sigine ziringa eza mukama waabwe Museveni. Weerabidde nti emabegako waliwo abaafukamira nti sebo okoze bulungi nnyo ne 226 tujja nakuwabira bw'oteesimbewo. Naye nga year after year babeera ne industrial action. So nze ndowooza nti okwekalakasa kw'abasawo Museveni yakuyiga ekyokukolera akimanyi. In fact abasawo bamwanguyiriza kuba kati alina justification gyatwala mu parliament okuyisawo supplementary. No nti sente zaabwe zaali approved mu budget ya financial 2022-2023 naye tebalina bakuzifuna. Batugamba nti ekintu abantu kye basinga okumigenda okumisingako Keith Mwakanezi tabadde amanyi okuzannya omweso mu finance. Omweso baguzannya batya? Oyoola wano empiki 8 n'ogenda ng'osuula emu mu buli kinnya wosanga wali enyingi nga woyalikira ng'oziyoolawo ng'atoddamu. Kati Keith Mwakanezi ayisa budget n'agamba Health tugenda jiwa katugambe trillions 2 ndese kyakulabirako. Naye watuukanga mu defense ziweddewo nga bakimeza ki eza Health. Dero buno bwagulikalicture obutaliko ayomba bwagulikalicture sijui ethics and integrity disaster preparedness sente bamulisaayo muliso ziringa za parish development model kwa account kweziri nene boba musawo muganda toyeza zi withdrawing up. Dr. Diana Atwine yagambye kyekiri president kyatugamba at least mufune ya dete zirina makulu ne mufune. Dr. Diana Atwine yagambye kiyinza okumalawo ekizibu kino kwe kuba nti ennamba y'abasawo abafulumizibwa buli mwaka etuukagana ne ssente eziriwo okusobola okulaba nti munnaye balabirirwa era nti beetaaga what is wrong with the numbers that are passed out? Abaana bangi nnyo. Enamba ey'abaana bafuluma Diana nayale metulowozesa nti yasomanga minister of education okusinga ssente ezibalabirira. Diana leme tulowozesanga nti naye yasomanga minister of education lwa nsonga waliwo abasawo tebalinga ba businessmen. Most of these technical science gundi professionals kati nga baloya bwe basoma bofuna degree mu law ngogenda ku LDC. Kati LDC yeina ye regulatinga namba y'abantu abajja mu practice n'abafuluma. Okiwulira? Kati ekigambo kye bayita national planning ye Diana Atwine takiwulirangako alinganga amataba g'ejuba. Tuba tutudde wano ng'omusana gwaka ng'ennyumba bazitwala. Okitegedde. Kati Diana atulowozesa mu namba y'abaana abafuluma bo tebagirootangako ebaguddeko bugwi. Kyekiri kye twagambye nga tutandika tijimu we guba ng'omutwe gwakoowa. President Museveni yeetaaga naye human rights defender we must fight for the rights of President Museveni tulitaya. Bwe baba nga tebakoleddwako tetugenda genda mu crisis ya kuno. Diana atuwubisa. Atuja from arguing the big picture. The issue is not the number that we pull out. Okiwulira? Okay. The issue is sente tuzispendinga mu bitalina makulu. Okiwulira? Sente tuzibba ne tuzizimbamu akedi. Bwe twagraduating okuva ku nte ne tuyiga akedi. Okitegedde? Wezika mwami Mayanja. So bano nze kyovola basagala nabbawa amagezi. Amagezi gensobola okuwa be babanja. Nti bino ebyokwekalakaasa nga mulimu eka Museveni tagina kyagenda bakolera ajja kubazanya ng'omweso muganda paka lwe munadda ku mulimu. After all temwina wakulaga. Wabula singa mukola bwe muti naddala abasomesa. Omusomesa omu ayogera n'abazadde bameka. Omusomesa omu oyo Otebe oyo atuddawo omusomesa ayogera n'abazadde nga 100.
kati President Museveni watulaga asinga tegera ki kalulu ba returning officer ne ba polling assistants abasinga mu obwengi basomesa okiwulira balina opportunity balina emmundu naye bo tebamanyi zikozesa baba zirina abazikozesezza President Museveni ahulire nti yunatu yafunye olukiiko olw'ekyama ne FDC olaba ob'emisaala tebajongeza okwosa enkya bano abasawo abeekalakaasa bavuge bagendeko ewabeesige aba Digitalk mubakwate mu kamera tibabadde n'akafubo nekiza beesige okitegedde enkya Museveni ajja kuba omusaala nebino bye balimu ebyokwekalakaasa naffe twabikowa mutumalira biseera n'omwaka ogujja mujja kwekalakaasa mabata planning mwaba ensonga zaabwe bwe ziba tezikoleddwako era bajja kudda mu bwekalakaasa era batugambye kubanga minisita abadde agamba mbu waliwo emitendera mututegeezaako ne mutuwa n'ensonga zammwe oli n'amuga nti eno continuation ya last year mwatugamba mugenda bikolako ne tubawuliriza ne tuwummulamu naye tugenza okulaba obudde bugenda temina kye mukolaki kakati basebo ne bannyabo tuli mu kwekalakaasa kw'abasomesa second season episode etya neyanziza birimu enaalemu mwokka neyanza Mayanja mwami Otebe ezize wuwo mwami Mayanja anyumidde bakole batya no bwekiri baje kwefudisa bw'oba otunudde mu bw'oba otunulidde ambuziza kibuuzo obudde buwedde ambuziza kibuuzo kale ojja kiddamu edda ngambe nenda kikazi bazimpesa simanyi lwaki bapeza akasule nerizo naye okwekalakasa kwa basawo kulimu ebibala ebivaamu gavumenti yavaayo negamba sekita ya science egenda bongeza emisaala nga kutali n'abasawo era abasomesa omusala gwabwe bagufuna eyaba achievement gavumenti yasuubiza naye obuzibu bw'engambye era tetugumiikiriza nti omanyi bw'obanga gwazze nzizeewo ngamba ngenda kuwa sente zino olunaku lw'enkya kiba kyangu kukituukiriza mangu naye gwe bw'ojja wange nongamba mbadde ku milioni 2.5 naye njagala omwezi ogujja ompe milioni 5 naye nga muli bangi mulinga abantu 3 ekyo kintu sikuzuuka buzuuzi kumakya nogamba kakiteeke mu nkola. I get the point. Kyova olaba nti bano abasawo nabo bakimanyi eno gundi indasituwa gye bataddewo babadde bajjukiza bakimanyi nti kiri mu pipeline gavumenti ekola ki ebakolako right kakati ekyobusawo kuba nti bangi permanent secretary yakyogeddeko bwe babanga bangi ekyo kirungi anti bwe babanga tebakoleddwako ku nsonga zaabwe olwooza kireetera kuba nti abamu badropping out ne babivaako amagezi gaagano bwe banga bangi oledde buli bwolaba abantu bagamba wano eba market era ziba ssente gavumenti ekola nti batufulumya abasawo 1,000 nga twetaaga 5 bana 5 tubawe amawanga amalala tufunemu ssente omusolo ogujja tugukole ku bana. Robert nina ekibuuzo kati dana atwine akadde ekyo nange mu discreditinga eyo si solution we abanyi wera ne good tubafulumye bweru chuba ebikola chuba yefulumya abasawo era ndoze singa abasawo abangi mu nsi yonna naye bafulumya ebatwala mu nsi ez'enjawulo bo ne bafuna muki kati tubatutuusaawo naffe tukole ekyo. Mwami Otebe okwekalakasa nga bagala emisala gyabwe. Mwami Otebe ojjukira during the COVID-19 pandemic bwe waaliwo ebola ly'abasawo abagenda ku front okwenganga ekirwadde kino n'okujjanjaba abantu so awo twagala ate okudda mu biseera ebyo maaso nakino akitwala abasawo tulina kategori z'abasawo ez'enjawulo kategori ez'enjawulo nga zihandolinga endwadde ez'enjawulo. COVID bwe yajja sinti buli musawo yali amanyi okukwata gundi COVID. That's right. Anti kati bali bewaddeyo kuba training ku nsonga. No, really kino tukole traininga baba traininga naye okutraininga nga gundi pandemic eze tugugolinge no bwetubanga tufulumya abasawo bangi olwaleero tubuuze omusawo ne bajjanjaba resha eyimiridde etya. Okay, ku musaala omutini because mindset eri bonna tubawa akasaala akatini kati therefore twebuuze as we speak right now omusawo omu mu Uganda
akola ku balwadde bameka Mayanja bumalero ku tugende maaso mwami Otebe rumu ne yange kwa munero no nyabade ku njagala gwe kenyini okikudiremu ekyo zembade zikanya nawe ku chatwi ngamba no that's good banga banji tufuniyeko nabalewa ebwe tufunye sente tukole kibalize bino nazo kisigana abantu kudimandinga gundi salary enyingi naye olwalewo ovayo n'ogamba nti njagala milioni 5 nvude ku milioni 2 nga oli gwowa tunulya budget ye lumirwa n'omulala ali mu professional ye at the end of the day buli professional etaaga gine waayo otegedde toba mulungi omu kubadde nabadde nga boogera nga bagamba ffe butwate tuliwo tekisobola kutambula naye kati gwe omusawo weeteke mu kifaananyi singa toba na security olwokuba gwe oli musawo ababbi ne bajja ojja kumugamba nti munenze ndi musawo tebanzita tekisoboka so tuba tudimandinga salary increments tuzaneko ne sectors endala abantu nabo bakola ki baagala kuba olwadde mukulembeze yasuuza oba gavumenti nti bannasasa agenda kubongeza emisaala era natandise n'abasomesa era bafuna esente zaabwe kati problem eriwo we tudimandinga nga n'abalala bakola ki basituka era ndowooza mabega kaawo ndowooza yali gundi bakaawo naye baavaayo ne bakangamu bagamba naffe twagala olabongeza gundi abasomesa banyedde abasomesa bali batwalanga kintu kiri awo utegera sagamba olabongeza n'abasomesa kati tegeeza omusomesa tebalina kumwongeza kati ate ffe ba technocrats omusomesa ajja wali mu office ya inspector wa DIO nga tegudde olubege kati mumwongeza naffe tuze bakawura ne bakola ki ne bagamba musoke mulindeko genda kubalowoozaako so e problem tulina mu Uganda ndozera manja babapikamu omulo uli kyagambye timwekunge mujje waffe bajje tunywe mukakyali awo omusala tebagufune ebintu gundi bye tunoonyereza abantu badamu bakola ki waliwo bannabyafuzi ababali emabega ababapika mukole kino nga manja kyayogedde kyali e Sudaani nti mukole kino muyite wano wakye omusajja tumuggyeko naye bakulembeddemu anti era manja agambye Sudaani abasawo bakola ki bakikulembedde lwaki we balemedde mu ddiiro tebannakolwako ensonga yaabwe tennakolwako amagye bagasuubiza n'abasirikale ba poliisi abasomesa babasuubiza tugenda bongeza emisaala era amagye tebannabongeza ssente naye bamanyi kiri mu pipeline kakati mmwe namwe babasuubiza ate mwe ne babatandika nako basomesa bali mu milioni 5 okiwulira buli balekitala babongeza ssente namwe tujja wammwe lwaki temugumiikiriza kati twebuuza lwaki abasawo ndowooza Mayanja wensabirwa owere eddala n'obubaka bw'obumunzi budde bwayise dda mulimu olw'Amayanja kiraka bakola ki bagamba at least omusajja ono wetuba tuganya okumujjako waneeno tukuseze oba trade unions zino naye ddala abasawo bano tuba tukola ki betuba tukulembeeza so nakyo tuli mukinoonyerezaako naye tekitegeeza nti tetutunulira ensonga z'abakozi demands zaabwe era gavumenti tetudde because NRM bwetunula ku guni ku 10 points programs we are here to stay ate nga tugoberera nga tukolera bannayuganda kye basinga okukola ki okwetaaga naye somehow gavumenti egenda kuteekebwa ku kisenge olwa sekita emu yekka nti ffe gobere darling ku bonna awo era bamanja bajja kujja batusekerere ekyabasula kyali kimu balowooza ku basawo kuba amagye nga tebagalowoozezzaako ne tuyita amagye ne tukola ki ne tubavuunika obona obukono tukola ki tubimanyi neyanza nnyo mukulu lya ne management ya Digitalk okutuwanga omwaganya bweguti ne tujja ne twogera sigadde nze Otebe Robert Prince neka kusaba kwebaza omukyala wali omukyala akola mu office ya national chairman ekyambogo manyi ogera ku national chairman kiba kitegeeza mwami Museveni nga ne mawe yagamba ati sekagale ali omu ate muwozi mpulira bala matugamba national chairman mwami Otebe kasimu bale nga mga sekagale bagamba ali omu sibula mwami Otebe nafe bali bagamba principal ali omu so national chairman ali omu so ne bazo omukyala bayita Hadija Namyalo ensonga afo gikute bulungi era bamanja bagenda okuzukuka nga muno mu Buganda ba mu Central Region tulina 60% so omukyala kikute bulungi yatujja kuwagira banamashindye mu ngeri y'enjawulo mwebale okukola ababoda boda nzija mwebe nsookerako mu nsonga ze mwangambye weewaawo neyanzizanye mwami Otebe ono saagala kubanga nsooka omwami Mayanja siibula musekendye abadde batulaba njagala bagamba ekigambo ekimu kyokka nti omulwadde ali mu koma okumala ebbanga lino lyonna ne batulaleeta abakugu okuva e Isirayiri ne tugatta n'ab'e China n'ab'e Germany already bamudiagonizing nga obulwadde bwe tebusobola kuwona
gavumenti n'emmundu n'ababbi nga batuula ku mmeeza zezimu tesobola kwejjako ekikwa kyo ssente zaffe okuzijja ku bye tusinga okuzeetaagamu neziteeka ku birala. Naye ffe mu FDC twabagamba nti bwe tunaaba ffe tuli mu buyinza tujja kusoosowaza ebyobulamu, tujja kusoosowaza ebyenjigiriza, tujja kusoosowaza ebyobulimi. Tweyanziza nnyo Mwami Mayanja, awo tetusobola kubanga tusookawo yadde eddakiika n'emu. Neebaza abakulu b'enkoze nabo ku kamera kubaddeko omukulu Rogers Studio Habwe, so nga ate mu control room waliyo omwami Jeremiah Mukiibi ate n'omwami Mukosi Arnold Anthony. Bwe tukoze okulanga programu eno gwate abadde ku mpewo osobola okubanga ojota buliro. Olunaku olw'enkya The Interface Show ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye ajja kubawo ku ssaawa 4 ezakalasa Mayanze eno nno version egenda kubeera ya Luganda, soberako owuliriza ensonga nga bw'anaazisensula. So nga ate olw'eggulo The Snap Talk ejja kubeerawo ku saa 12 ez'akawungeezi. Mbere bulungi, mweraba.